Yo, this is Rampant Killer already, the DJ. Bannayuganda abawangalira mu ggwanga lya Kata n'ennaku ennyingi babika munnaabwe gwe badde bakakalabya naye amanyiddwa nga Anesta Mureka ngono yafudde kabenje era nga abadde akola nga delivery guy mu ggwanga erya Kata. Kitalo nnyo, kitalo ddala Mungu abagumye. Ku PJ Daniel Nakakole omulungi atumbudde kansubire nti oli bulungi gy'osinzidde nkwanirizaako mukadde kano kennyini nenyongera okwebaza gyonna gy'otuusako engalo gy'osinzidde. Yo poliisi etandise okunoonyereza ekyaviiriddeko omusajja waayo amanyiddwa nga Peace Akampulira Diffas ow'emyaka 24 okuba nga teyejja mu bulamu bw'ensi eno. Ono yabadde attached ku FFU Jinja Road Police Division era nga yeekubye essasi mu kiro ekyakeesa olunaku lw'eggulo ku ssaawa za ddaako 10 ez'ekiro. Ono yatandika oba yayingira obupoliisi mu mwaka gwa 2019 era nga awo wennyini we wali businessman okuva mu Nail Coaches yagenda maaso okuba nga ate amusabayo era nga gy'abadde akakalabiza emirimu gye. So nga ate yo poliisi mu disitulikiti y'e Kaliro yakutte n'eggalira musajja waayo oluvannyuma lw'okkuba essasi mu bantu eryatutte obulamu bw'omuyizi owa secondary mu disitulikiti eno. Kino kyavudde ku mwami amanyiddwa nga Godfrey Mutebi okuddukira ku poliisi ne yeekubira omulanga oluvannyuma lw'entezi eziwerako ddala okuba nga ate zibbibwa. Poliisi mu kuyambako yatutte embwa enkonzi z'olusu zigiyambeko era nga wano eyina we yasibidde ku nnyumba y'omutuuze omu nga zino zimulumiriza okuba nti y'omu ku babbi. Awo nno wabaddewo okuwanyisiganya ebikonde n'amayinja era nga amayinja gabadde goolekezebwa eri abasajja ba poliisi. Poliisi mu kwetaasa musajja waayo omu kwe kukuba essasi eryagenze mu maaso okuba nga ate likwata omuyizi wa secondary bw'atyo nassa ogw'enkomerero ng'addusibwa mu ddwaliro. Musajja waayo yakwatiddwa era nga kati ali mabega wa mitayimbwa. So nga ate ye omukulu amanyiddwa nga Benjamin Agaba omuwagizi w'ekibiina kya National Resistance Movement eyeekumako omuliro mu maaso ga Parliament omwezi oguwedde ng'alumiriza ekibiina kye obutamuyamba yafudde. Ono yafiiridde mu ddwaliro Kirudu gy'abadde yaddusibwa okufuna obujjanjabi. Benjamin yavaayo n'ategeeza nti yafiirwa ebintu bye gattako ne we yali abeera ne kitaawe lwakuwagira NRM era ng'ono yali alumiriza abawagizi b'ekibiina kya National Unity Platform okumukolako effujjo okumutuusa mu mbeera eyo, wabula agamba nti bwe yaddukira ku kitebe kya NRM okumuyamba baagoba mugobe nga kino kye kyamuviirako okuba nga ate yeekumako omuliro mu maaso ga Parliament oba oliawo ng'anaayambibwa wabula ng'okukkakkana tekyasobose bw'atyo yamazeemu omusubi. Oluvannyuma lw'okufa kw'omuyizi Elisha ku ssomero lya Seta High bingi byagenda mu maaso okuba nga ate byogerwa wabula nga famire y'omugenzi ebadde nga ejja mu interviews ez'enjawulo era ng'ekulembeddwamu kojja w'omwana ono nga bagamba nti omwana waabwe teyetta wabula battamutte era nga badde basaba essomero liveeyo lyogere ku mbeera eno. Wabula kyaddaaki ng'essomero liyita mu mukutu gwalyo ogwa Facebook lyagenze mu maaso okuba nga ate lifulumya ekiwandiiko eryasinzidde okwetondera abazadde n'eggwanga Uganda okutwaliza wamu ku lwa lipoota gye basooka okufulumya nti omwana yeetuga. Ne baddamu ne bategeeza nti omwana ono teyeetuga oba teyetta wabula banne be baamutta. Omulunzi w'enkoko e Kawempe yali mu maziga oluvannyuma lw'omuliro ogutannaba kutegeerekeka kwe gwavudde okwata ebiyumba mwe yabadde alundira enkoko ze era enkoko ezisoba mu 100 zonna bwe zityo ne zisaanyizibwawo. Ye omutesitesi w'ebivvulu amanyiddwa nga Bajjo nateera azzeeyo ku ndiri era ng'onaavuddeyo n'asaba abasawo ku mikutu migattabantu bamuyambe. Agamba nti buli kadde abeera agenda mu ddwaliro wabula ng'ate waakeberebwa asangibwamu malaria oba okiwulidde, naye ng'agamba asula mu katimba k'ensiri ak'ebbeeyi okamala ajjanjabiddwa akebereddwa teri kirala kye bamulabamu, ekyo kyokka kye bamulabamu. Ye Frank Gashumba omusawo ku mikutu migattabantu amugambye nti ave gy'ajjanjabirwa agende e Kololo oba e Nakasero ajja kutereera. Gaabadde maziga meereere wamu n'okukolima ekitongole ekivunaanyizibwa ku butonde bw'ensi Kinema nga kikwataganira wamu n'ebitongole ebikuumaddembe nga basaanyaawo ebizimbe ebyazimbibwa mu lutobazi lwa Kaliddubi olusangibwa mu divisioni y'e Makindye Busaabala Parish ku luguudo lw'Entebbe. Ekitongole kigamba nti kyasisinkana abantu bano omwaka oguwedde okubalabula ku nteekateeka eno.
Wabula mukama ono wano e Kampala mukama akubikako bubisi kasubi. Mukama akubikako bubisi kasubi. Naye fena tutambulira mu loss, tutambulira mu kuferewa. Nze nkikakasa omusajja yenna nannyini kaline bwe yali agula ettaka eryo emitenza bwe yayitanga aligula nkiwa nange mwe nayitanga angula eryange. Wabula mukama akubikako bubisi kasubi bwe n'obanga oli ku kituufu nga tebanajjawuwo kukumenya. Wana Uganda buli kimuzaala loose esobola okusanga wonna wooli, oba oyina ekyapa, oba oyina endagaano, oba bizinesi, oba politics, loose ekusanga wooli. Loose mu Uganda bagiyita buli wooli nkufuna. Ya Allah nsaba ekituuka ku bantu bano kireme kutuuka ku ggwe alaba VDM, kireme kutuuka ku nze, kubanga bannange ennyumba tezimbika. Ennyumba tezimbika, ettaka terigulika. Buno obunkenke obuli mu nsi yaffe babuyita buli wooli nkufuna. Life is so much of a gamble in our country, so much of a gamble. Ate yo Masaka Catholic Diocese evuddeyo bwetyo netegeeza nga bwebaanize visitation days ku lunaku olw'Essande. Kino kiddiridde oluvannyuma lw'abazadde okubanga ate ku lunaku lw'Essande babeera mu kweteekateeka kugenda kukyalira baana baabwe mu kifo ky'okugenda okusaba ekiviiriddeko church okubeera enkalu. Era nga bino byogeddwa Father Michael Kamulegeya ng'ono agambye nti balina okuteekawo enkola enaaleeteranga abazadde okubaawo ku Sunday mu masses okusinga okubanga ate bali mu byakukyalira baana. Era nga gye kiggweredde bagenze maaso okubanga balangira nti amasomero gaakugulangawo ku lunaku lwa bbalaza so si Sunday, era abaana ab'ebisulo bajja batwalangayo ku lunaku lwa bbalaza so nga ate ezo visitation days zikyusiddwa ne ziggyibwa ku lunaku olw'e Sunday ne ziddizibwa ku lunaku olw'omukaaga. So nga ate byo ebya Sheikh Ramadan Mubajje byongedde okubanga ate bibijja oluvannyuma lw'akabinja k'abasiraamu abamu okuvaayo ne bamuwa salesale wa lunaku lwankya okubanga ate office ajamuse nga bagamba nti ono asusse emyaka kwalina okubanga ate akoma okubeera mu office eno ng'egyo nno gy'emyaka 7. Ate nga ye United Executive Director omukyala Winnie Byanyima avuddeyo bw'atyo n'alaga obwennyamivu oluvannyuma lwa President wa Law Society Isaac Ssemakadde okubanga ate talabika, era ngono adduse ku mukutu gwe ogwa X nga yeebuuza wagyali nti Ssemakadde aliwa, tebabanga bamusirisa bannange Ssemakadde twetaaga obeere ng'ate okomawo. Jjukira twasembayo okuwulira Ssemakadde nti addukidde mu exile, era tujjukira bulungi nnyo nti ono baali bamukuba mu mbuga z'amateeka nga bagamba nti bwakusindikibwa mu kkomera okumala emyaka 2 lwakuba mbu yayisa mu mulamuzi amaaso. Uganda Police Detectives bavuddeyo batyo ne bagenda maaso okubanga tebasamoninga omukulu amanyiddwa nga Charles Bukenya gwe gumanyinga muvawala. Ono nno ye Vice President wa Uganda North American Association, era nga bagamba nti agende ku polisi y'ekibuli akole lipoota oba akole statement oluvannyuma lw'okuba nti yabuzibwawo era abannyonnyole ajja atya okubuzibwawo abantu bataategeera era bajja batya okumusuula mu kitoogo n'abanga ayina ebiwundu byonna ku mubiri. Jjukira nti ono munnamawulire atengera mu kadde ke kamu muwagizi w'ekibiina kya National Unity Platform. Akalulu k'ekawempeko kengedde wabula nga wetwogera omwogezi wa Uganda Police Force Kituma Rusoke asabye ebibiina by'obufuzi okukuuma eddembe wamu n'okugoberera amateeka mu kulonda omubaka akiikira Kawempe North okugenda okubeerawo ennaku z'omwezi nga 13 wiiki eno yennyini gye tulimu, era n'asaba bannansi balindirire ebyo ebinaaba bivudde mu kalulu so si kubanga ate bo bennyini balangirira bye balowooza nti bye bituufu. So nga ate ye Prime Minister w'eggwanga lino ow'ekibiina kya NRM amanyiddwa nga Robinah Nabbanja akakasizza nga akalulu k'Ekawempe North bwakalimu mu makkati era n'ategeeza nti aba NUP tebagenda kukabbanga alaba.
so ng'ate olunaku olwaleero abawagizi ba NRM awatali wadde okulwanagana n'abapoliisi kakubeera okubakuba muti ya gas kagabeera amasasi beeyiye mu bungi ku kisaawe ky'essomero lya Kawempe Mbogo Muslim Primary School okwaniriza ssentebe w'ekibiina omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni ono azze okunoonyeza akwatidde ekibiina Bendera akalulu k'e Kawempe North amanyiddwa nga Farida Nambi. Bino we bijjidde ng'olunaku lw'okwossa eggulo baagezezzaako okuba olukuŋŋaana mu kisaawe wabula abantu ne batalinnyayo wadde ekigere era nga kyawunzise bo bennyini abakuŋŋaanye batandise okulwanira mu kisaawe oluvannyuma lw'okuba nti bekyabadde kikwatako tebasobodde nabo kujja oluvannyuma lw'okufuna amawulire nti abantu tebazze mu kisaawe kyabadde kikalu. Awo nno ye Kabwejumbira n'asalawo okubanga ate asitukiramu naye nga wadde guli gutyo abo bannayuganda okusingira ddala ku ludda oluvuganya gavumenti bagenze maaso okubanga ate bakwata ebifaananyi eby'enjawulo wamu n'obutambi obw'enjawulo ng'abantu ababadde mu kisaawe olunaku olwali okusaidia NRM basombeddwa busombebwa era nga balabiddwako mu bbaasi ez'enjawulo wamu ne kosita ez'enjawulo nga bayingizibwa Kawempe. Kakati mweteeketeeke mulabe emmotoka ezisombye ab'NRM mbadde njagala tutambule ffenna mulabe emmotoka ezisombye ab'NRM mu Kawempe awo mugenda okakasa nti abazze muno si balonzi kati tuli ku saidi y'NRM naye njagala mulabe emmotoka ezisombye ab'NRM tutambule ffenna. Tambula tulabe nze ekyogerwa nti kitoofu njagala okakasa ekito tekibaleese zonna zibasombye busombe ekyo olina omumanya eraba bosita zisombye basombe ekifaananyi ekiriwo basombeddwa busombwa si baawana si balonzi zokosa zonna zibaleese buleesi nga kibadde bafuba obutaagala kusiga kifaananyi tewali bantu eyo esombye basombe oba evuddewa ne basi mweziri ssebe zisombye abantu basi mweziri ezibasombye nga bwolaba eno eri mu maaso naye ereezi eri mu maaso bya bulambuzi naye eno esombye bantu babba bululu ayise madamu win namugamba madamu win namukola sayini oli nafuluma n'ebbaaga we tutuukidde wano abadde akutte akakonge akatiikingibwa ng'ali mu kutiikinga n'amala atugamba simanga bali ku ki bali mu kuyisa musimanga njala fomu kati baaga gye bafulumiza yaki muyina be musanzewo nga batiikinga obululu abali mu tiikinga bululu waliwo afulumye n'ebbaaga tumunoonyeza obudde buno atubuze naye atuba tumukwatako tubadde alina otubulira wano bayitawo batya mu kisanze kisikola kino mboga wano nga wakava mpereero koma mboga nga wakava empereero wano ku mafuta ga Starbex ku kikyaki ekiri wano mukona nga okukuba erigende koma mboga kasaawe
awe watu basanze nga babba obululu babiro wa NRM obululu balowooza nupu banaagisobola baba kyonna ekinaabaawo tuli beetegefu nga bw'owulidde nti obululu bwatandise dda okuba nga ate buteekengebwa naye nga bo bannakibiina kya National Unity Platform si baakuba nga ate basimatuka omukulu amanyiddwa nga Muhoozi Kainerugaba Jeno omulambirira ono ye yagenze dda maaso okuba nga ate ayongera okukkaatiriza nti tayagala kulaba musirikale atali active ayagala abasirikale bano bagende maaso okuba nga ate bakuba ab'ekibiina kya National Unity Platform atali wadde okubakwatibwako ekisa era nga agamba nti oyo ataasobole asigale waka tatanagenda mu field era nga gye biggweredde olunaku olwaliro tiyagas wamu n'amasasi bitokose e Kawempe okukakkana ng'omuwagizi omulala akubiddwa essasi mu kigere omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'atyo awerekeddeko omuntu we abakwatidde bendera Elias Nalukoola era nga bano babaddeko mamboga gye bagenze maaso okuba nga ate bakuŋŋaana naye nga tebadde byangu bibaddemu okusika omugwi agattako ne kandidate okuba nga ate akwatibwa wabula okukakkana bamazino banga ate bamuta abantu badde bayitirivu era nga buli obwedda ajja okubabuuzaako okuva mu bakulembeze b'ekibiina kya NUP endulu zikola ki zirayabulaya omukyala amanyiddwa nga Evelyn Namulondo abamu balabye beebuuza mu comment section ndabye bubi ndabye bulungi oyo gwe mulabye abadde Evelyn Namulondo wadde nga yabadde UK yakomyewo dda ku ground era nga obululu abulimu nga ntunuka ali mu kuwenja kalulu ka Nalukoola era nga ali wamu n'omukulu amanyiddwa nga Brazil Mukasa Zambaali eyagobeddwa oba eyawumuziddwa ku NBS gye buvuddeko abayimbi bangi bagenze maaso okuba nga ate banoonyeza Nalukoola akalu tulabye ku mwana mulenzi amanyiddwa nga Aziza Zion mwana muwala Nina Rose omukulu amanyiddwa nga Mathias Walukaga omukulu amanyiddwa nga King Saha Kabako bayitirivu omukulu amanyiddwa nga Dax Cartel so ne Dax Vibes bonna weebali bagenda maaso okuba nga ate banoonya akalulu bingi ebikoleddwa era bingi ebyogeddwa ebimu ku byo bingire okuba nga ate nkuwaako mu ddakiika eno yennyini ate naawe weerabireko everywhere. Nalukoola. Amanya gange nze Mukama kuzisemukira.
Nalukola, kola mama nalukola. Abali bagala kawembo okujediza, magiregere nalukola gisobola. Abali bagala Uganda okugifuga kati magiregere gogowaina gisobola. People power! People power! Mwebale nnyo mwebale ddala. Temutizira. Enansiya mwe. Temutya kutukaayo. Okuli omutwe. Omulabisa. Naye ate nsigadde ndi mulamuza wano badde bannoonya. Naye ate tebajja kunfuna sijja kufa okutuusa nga kajja kuba pulezidenti wange akalulu. Tutuuke ku polling station tubekinge siwa nti buli kimu kiri steady. Tetukkiriza omuntu yenna okukola akavuyo. Tulonde akalulu kaffe, banne mumala okulonda temuvaawo. Mubeere wali mu sayidi wali nga muyimiridde ng'abalala bwe mulaba abayimiridde eri nga mukenga nga mukuma akalulu kammwe si weewaawo. Tulinde paka okubala akalulu kaffe nga weetuli tutenya bukofu. Akalulu olwere tukalina. Tetulina okukola gwe nange tugakuuma. Kwakola ki? Ate akalulu ke tulonda bannakawempe kalulu ka nsonga. Tulonda nga lwaki nga twemulugunya nga twekalakaasa tetuyita protest vote. Twemulugunya twekalakaasa ku lwefuga bbi ku lw'obulyake okubba sente y'omwomusolo amalwaliro awatali ddagala abaana baffe tebalina basomera enguudo mbi obutemu obutujja okutulugunya abantu baffe ke kalulu ke tugendamu okubba ettaka lyaffe abavubuka abatalina mirimu n'okutta Segirinya n'okukola ki Segirinya abamu tambamanyi wabannakawempe mwalonda omubaka wamwe Segirinya temwamulonda eyamutta mumanyi kakati twagala kulagako nti tuli banyiivu tuzayo Nalukoola mu kifo kya Segirinya sebo kanso Nalukoola ekifo kyo mu palamenti ku sayidi gyenkulembera ne bannange buli kanaku tukisiimula tukikola bwe tuti tukiteekateeka kakati tulindiridde abantu bakawempe North nsindika omusajja ono ajja atuule mu ntebe ye bulijjo gye tutegeka. Bobi Wine omukoba ki? Baba ndi kumukoba nti mulamu isa ino era abe mugumu ife tuliwo imwe muliwo buli kiseera kibaako ekiseera kyakyo akatya tuliwo okulala ku abalabe okutuyita abalaba abali kubayita abali kutuyiga abali kutugema aye baba nze ndi bubi kuba nze tikaali okuva bwe bambona bwe twali buyukwe bwe bambona niiwe niga abawandi kimusabe ekintutamba okuba baafuna ne Bobi Wine webale ino n'abaana babanataka bambeere ku lusembanzira okukitoolawo kale. Bobi Wine, His Excellency President wa Uganda, owulira omukairo no byakubye omukairo naali busembatya era namukobera nti ndi busembatya nti oli busembatya era navve n'okwepakira okujja okumubona kwe buyukwe wajja wale mpega ati His Excellency olunaku lwoli kwidde busembatya olina okutuuka kwe wa maamu ono ekewuwe omulamuzi abona ni bwensula abona ni bwendi ate message eno agibwoine era ndowooza mboine era akubwoine. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala naneetaase
nze enamba yange yeno eri 0701763711 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku ddwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. naye nga yo ew'omukulu amanyiddwa nga Mukibi Sadat muyite Khalifa Aganaga tebisanyusa era tebiwoomya ttooke ne mwennyini awulira nga yeetya olw'ebbula ly'abantu okuba nga ate bakiika gyakubira enkuŋŋaana ze bali awe batyo bamusoole oyo ye mwana mulenzi amanyiddwa nga Khalifa Aganaga wabula nga ye omukulu amanyiddwa nga Fefe Busi agamba nti Khalifa teyandikoze ki teyandigenze mu bintu bino yandibadde asigala mu music we kino n'atakikola. Weewaawo ye omukulu amanyiddwa nga Big Size muyite Bebe Cola bw'ati yavuddeyo n'ategeeza eggwanga nga bw'atalina intentions za kujoininga active politics olw'ensonga nti bannabyabufuzi balimbalimba abantu mbu nga babagamba ebyo bye baagala okuwulira so si bye bagenda okukola so n'olw'ensonga eyo yesi mweteefuteefu kweyunga kuki kwebyo. Ye omukulu amanyiddwa nga Bajjo avuddeyo n'agamba nti ayina ekintu kyagala okuba nga nti aclarifyingako. Sigenda kwogera bingi sina maanyi wabula njagala kusaabulula bulimba obugenda butambula olwo Twitter gye nnaku zigye bakubyemu screenshot ab'NRM nakoze opinion poll ku makya ne mbagamba nina nawangula Kawempe Nalukola n'afuna 78 Farida Nambe n'afuna 9 Nsereko n'afuna 9 Lusa n'afuna 6 naye NRM ekozeemu screenshot negamba nti Kawempe kyawedde dda obadde Nalukola zibabbye ne bayiwa 78 olaba mubbo obululu bw'oku Twitter ola akaground ke mutabbe buli muntu ayagala okakasa ekituufu mbiraba ku Facebook ne mu WhatsApp z'abantu bazimpeereza nga mulaga nti NRM mwewangudde opinion poll zange ku Twitter kitali kituufu si kituufu ayagala okakasa amazima genda ku Twitter olabe post yange gye nataddeyo ku makya Nalukola yawangudde opinion poll ne wana basajja balagirawo ddala nti babbi era bakozeemu Photoshop ne Photoshop ngitaddeyo ku Twitter lwakwa Twitter yange bagikwatamu naye mala neetambula ne Photoshop ngitaddeyo nga beewadde 78 abaafunye 9 kati suubire si kye mugenda okukola ku Lwokuna kubanga olaba mulina omululu ku bululu bwa Twitter oba opinion poll obutalimu oba nkiyite ntya ne mubifuulafula ne mukuba screenshot olwo mu reality pozi gwe Munnayuganda ngobeera ku TikTok commentinga ku video eno yennyini ani gw'olonda e Kawempe era gw'olonda eddoboozi ly'abantu ly'eddoboozi lya Katonda mmanyi nti amaanyi gali mu mikono go feel free to vote anybody you want era nze amaanyi g'abantu gengenda ndaba galaga nti Nalukola agenda kuwangula akalulu ebitundu 8 ku 10 ate munaye ayinza omuddako nkyogere nti kusinziira ku kyendabye n'organization n'amanyi agateereddwawo kademe kutankula ntalo commenting nga mu video eno wansi ani awangula Kawempe ani gw'olonda era oyagala ani awangule bino byonna bye tukola ffe tuli baana ba tekinologi tulaga abantu nti kemukwata mu kalulu k'omuntu yenna anaawangula tekijja kuba kirungi ensi ejja kuba etegedde amazima commenting nga wansi wano ani gw'olowooza agenda okuwangula Kawempe ekyo bw'okimala nze nina enkola egamba nti eddoboozi ly'abantu ly'eddoboozi lya Katonda kuba Katonda ayogerera abo bantu asinga ofuna obululu obungi yagenda okuwangula Kawempe nammwe aba planning okukola multi practices aba planning okukola ekikyamu mulabe eddoboozi ly'abantu kiryogera ku ground muleme kuzanyira mu nnaku y'abantu wadde okuzanyira mu maanyi gaabwe n'obuyinza bwabwe awo tujja kumanya nti baabaloga bubbi oba baabaloga kukwata mu nva awo tuleke tulabe ekiddako. Weewaawo nga sinaba kubanga ate mpunzika yesinina abantu bange abangamba nti mwagala ku mataka ya kakati nina amataka ga mirundi 2 right now. Nina ettaka erisooka era nga lirino ly'okubako amaaso litudde ku eka namba n'obutuntundu obugwamu era nga lisangibwa Namayumba yesa litundibwa $1,40,000. So jangu obeere ng'ate oliyewangulira teriri wala nnyo n'okuva
okuva ku main road atega oba tonnayingira Namayumba eri wabula wano Namayumba wakola ki watandikira weriri bakugulizaamu na buli kimu kyonna ekiririko kuliko emmere y'amatooke kuliko emwanyi webityo so ng'atera mu kadeke kamu tulinawo eddala liri ku Mityana Road gwe alyetaaze naawe osobola okuba nga ate ojja n'olyewangulira lino ddyo ziri acres 7 zeekutte wamu wabula nga buli eka etundibwa $2.5 so mukwano jangu obeere ng'ate oteesa jangu ewange enamba yange eri ku screen eya MTN esembyayo 20 so bw'onooba otuuse gye ndi nja kuba nga ate nkukwasa omugagga osobola okuba nga ate mukikutula mujje mulime mujje mulunde mujje muzimbe ettaka waliri ate nga n'ebyapa weebiri yes olusasula okyusizaawo kyapa kyo ng'ettaka lifuuka liryo so ng'ate era nkujjukiza nti tulinayo n'emiti egya kalitunsi egitundibwa gwe agyetaaze era nga nagyo gitudde ku ttaka ya acres 10 mukwano jangu buzi eyetaazeeko ebyo byonna byenjogeddeko mu vidiyo eno. Ngenda kubanga ate nsembyayo message yes yaweereddwa abajjati era ng'eno ya packagingiddwa mwana mulenzi amanyiddwa nga Uptop yes yagenze maaso okubanga ate abaako ebigambo byawumbawumba n'agamba nti kabiweereze abajjati era ng'akkiriza nti wonna we bali bajja kubanga ate obubaka babufuna mbulambalamba okubaweereza mbadde PJ Rachineda atakumira mpeera sigale ng'ate abankumidde mubeere bulungi bantu bange for now. Mweraba balenzimu abali emabega w'ebikookolo bwe basindika okukola effujjo ku bannayuganda bino ebigambo muli bijjukira naye bali baba kuyingiza kabbuli omanyi jjo temwakoze effujjo mulinda election day mulyoke mukole ensasagge naye kambagamba ebigambo bino tolowooza nti okubeera emabega w'ekikookolo ekyo oli seefu oli mu bulabe oli mu bulabe omanyi ffe tukola bye tukola Museveni tumulaga nti twamukyawa era bye tukola byonna tubikola with passion era naye akimanyi byonna bye tukola tubikola na one love nga tewali wadde atuwadde yadde n'ekikumi naye kati mmwe babaleeta ne mukola ensasagge ku bannayuganda naye nga abaleese abasasudde busasuzi bye mukola temubikola na one love akimanyi mwe mukola bino ng'alina byabasuubiza nga bwe yajjanga abisuubiza bajiga bannammwe abaasooka obuteebuulirira temulaba ba endinze batya bangi bwe babasuubiza ne batabituukiriza basalawo abamu ne babadampinga be bakozesa date work basalawo ne babaeliminatinga kakati here comes a situation nga Museveni essaawa eno embeera gy'alimu ataawa amajja zino militia groups zakuliyetinze mwe muli anaasobola zisustaininga ng'essaawa eno mumulaba azunga agende eno ataawa amajja tagayina anaasobola okuba sustaininga ng'amazomba bakozesa date work kati emitawana we gijja okugira wawana byabasuubiza tajja bituukiriza ne babbi banne mutuuke ekiseera mu developing eno entitlement nti muzeeyi twamukolera kino nga bwazaakola abalala ne bajja nga bataawa nga baagala abawa amajja kati nammwe mujja kufuna eyo entitlement twamukolera kino kati awo wajja obba eliminatingira nga bwazaakola abalala bubinja bungi obubaddewo gyati yeesoose twalinawo owembule abalenzi abali mu wembule ab'ebwayise basinga bonna bafu abalala bali luzira abakabugo bamazeeyo emyaka 10 babakozesanga date work waliwo abalenzi babakozeseza date work ne babatta tekikyanneetaagisa oba tekinneetaagisa nakuba mentioning amannya mubamanyi kasita bamala bakozesa date work ne balabanga gwe tebakyakwetaaga nga bakweeliminatinga. This is where you are heading. Kyovola bambagambye tolowooza nti okubeera emabega w'ebikookolo mbulwa oli safe no era nze amagezi gembawa bwe babakwata ne babayita ne babawa emmundu ne babaga nti mugende mukole emirimu gyaffe. The only thing you can offer to yourself okuba enjungwa and you turn against them mubagaye temutufumba kuba balina obba eliminatinga. Bwe kibanga ffe abavuga obuvuzi omumwa Museveni alabira ddala nga we are a threat to him. Ne kati mwe militia groups zakuliyetinze nga mulaze nti mwe muli capable of okutaninga against bannayuganda bannammwe ne mubalumya abali innocent nga bawaddeko ku mundu nga kimanya batendese mundu mugiyize. Simanyi kinabaddirirako naye nze mbagamba ebigambo bino Allah bw'oba musiraamu obulako okusaalira bw'obanga oli mu katuliki oli mufu obulako just kitambiro kya misa amagezi gembawa once again bw'oba w'emmundu
okujja okukola ensasage ku bannayuganda bali innocent, just turn against them. That's the only thing you can offer to yourself. Ekitali ekyo eyiyo basime. Yes, I'm out.